kale kakati tugenda kweyongerayo ate tusobola okuba nga tutandika kakati olunaku olweggulo abajjayo empapula ez'okwesimbawo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga bakyagendera ddala maaso okubeera nga ate beeyongera era ng'olunaku olw'ejjo ekibiina kya National Unity Platform nabo beetabye mu nsonga eno era nga banonyeyo empapula okusobola okukakasa nti nno Robert Kyagulanyi Ssentamu eyeesimbawo omulundi oguwedde mu kalulu ka 2021 era okukakana ng'akutte ekifo kyakubiri nti akomawo okusobola okuba nga ate addamu kinajjukirwa nti mu kalulu akawedde akagenda mu maaso nga tuli mu biseera ebya COVID Robert Kyagulanyi Ssentamu yakayitamu alumama nnyo tunajjukira ku biseera nga abasirikale bagenda mu maaso okubeera nga ate beekiika enteekateeka ze ez'okugenda nga asagula akalulu kinajjukirwako abantu abaali nga batambula nabye abamu abaakubwa n'ebintu ebifanaganako bwe bityo byamutuusako ne ku extent okuba nga akalulu yakamalako ayambadde bulletproof n'ebintu ebirala binyo byosobola okuba nga atoyogerako ebyali mu kalulu oyinza okulowooza nti mu ndaba yaffe omuntu yandigambye nti owaayi omuntu agamba bannaye akalulu kankaleki kankaleke nina obwana bwange naye yandibanga obwana engeri gye butandise okuproposinga yagambye nti kanyongera ate nabo bulwanirira Shadi yagambye nti yeetaaga obulwanirira obuproposinga ebyo Shadi yabiŋŋambye kakati no munnange Secretary General wa National Unity Platform David Lewis Rubongoya nga awerekeddwako abamyuka b'omukulembeze wa National Unity Platform okuli ow'omumambuka Dr. Cedric Walu Sako ne Joel Mugisha abo nga bawerekeddwako omwogezi wa National Unity Platform Joel Ssenyonyi nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti saako omubaka wa West East ate era nga ayagala bwa Lord Mayor n'abalala bangi nnyo basobodde okubeera nga ate batuuka kakiiko k'ebyokulonda okuba nga ate bajjayo empapula era ku mulundi guno ekisooka balabudde akakiiko k'ebyokulonda okubeera nga kakoma kuba byokwerinda okulekerawo okukola bo kye bayite fujjo oba ontegeera bagamba nti akalulu kandibadde katambula bulungi naye effujjo erikolebwa abakuumaddembe balowooza nti eryongera okuba nga litabangula akalulu era ne bagamba nti ku mulundi guno okufa n'obutanyagwa they are removing what dictator so mu mbeera efaanaganako bwetyo twali tukyali awo ne bannaffe aba Democratic Party abenkumbi ne batuuka ne bagamba nti ate ku guno omulundi Museveni ke tumusemberedde tumutegedde nnyo ali olw'omuntu gwalaba ali serious kasi omuntu ajja n'ekyoya ekirago bwa seriousness nekale wafabunaye nze omwana nabadde waawo nze nabaddewo omwana ngamba kasazze n'ekyoya agenze era Museveni unange DP sabawandiisi wakyo Gerald Silanda yanonye empapula ezo era n'agamba nti n'obukulembeze mu ggwanga tebusobola kukyuka awatali kwogerezeganya n'agamba nti endagaano yaabwe n'ekibiina kya NRM kigenda kuba kikoma mu kisanja kino kitegeeza nti wali kibaziyiza kubeera nga bagenda mu maaso okuba nga tebavaayo okubeera nga bakola ki beesimbawo so ne Norbert Mau mu mulinde ku baloti mu kalulu agenda okuba kaddako era olaba abo bonna ababadde balaba ekyo nga kyewuba bwe bati gavumenti bwetagala bweti olina ki Geni neno si birungi namutiko enkuba yaliwo mu weekend naddala olunaku lwe Sunday enkuba yatonnya wakati w'essaawa kuva ku ssaawa nga 10 paka budde kukyala wajibulira yo 10 aiza kawongezi mali yekyo saa 10 opate webase 10 kati awo nali ngudde nako mujira bako ku 8 mwenda awo side ze Sironko ne Mbale City ebintu byayo si birungi abeye bayisa bubi ngeje wali ensozi olumu babana ojuka wali ennyanja waliwo ennyanja ezibera ggulu ku nsozi ojuka kola n'amazzi era enkuba yatonnya ennyanja yali ku lusozi ne ekitabatya ne botola nejja negwa mu bantu eno wansi waliwo ndozo bana oba era ke kakalimu abaluganda abali bagenda ku kwanjula amanzi negabatwala kimanyi simanyi wojo ntwale etufa ngeze obudde kakati na oli free oli mu birthday tusobola okwogera n'abakulu bazannya no music netwewayo weekend tuve ate betwetaaga okwengera okwemanya bagamba sheyi n'ekyabulamu ng'osubira kiyinza tererereyo